Nooveena ey'obusaasizi obutakoma olunaku olw'omusanvu. Nnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Olwaleero ndeetera emyoyo naddala egiwa ekitiibwa era egigulumiza obusaasizi bwange. Emyoyo egyo gye gyasingira ddala okunyolwa olw'okubonaabona kwange ne ginsensera wala mu mwoyo. Gyo kye kifaananyi ekiramu eky'obusaasizi bwange. Emyoyo egyo giriyakaayakana nga girina okutangalijja okw'enjawulo mu bulamu obulijja. Tewali na gumu ku gyo guligenda muliro ogutazikira. Nditaasa buli gumu ku gyo mu ngeri ey'enjawulo mu ssaawa ey'okufa. Ayi Yezu asingira ddala okuba omusaasizi, ng'omutima gwo kwe kwagala kwennyini. Mu kisulo ky'omutima gwo ogwo okusingira ddala okuba omusaasizi, yaniriza emyoyo gy'abo mu ngeri ey'enjawulo abatendereza era abassaamu ekitiibwa obusaasizi bwo obusukkulumu. Emyoyo egyo gy'amaanyi ku lw'obuyinza bwa Katonda yennyini. Wakati mu kunyigirizibwa ne mu buzibu byonna gigenda mu maaso nga gyesize obusaasizi bwo era gyegasse ku ggwe, Ayi Yezu. Giwanirira abantu bonna ku bibegabega byagyo. Emyoyo egyo tegiriramulwa na bukambwe, naye obusaasizi bwo buli giwambaatira nga giva mu bulamu buno obw'oku nsi. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tunuuliza ekisa emyoyo gy'abo abagulumiza era abassaamu ekitiibwa embeera yo esingira ddala okutendebwa ku ggwe. Eyo nga bwe busaasizi bwo obutakoma era ababikkiddwa mu mutima gwa Yezu okusingira ddala okuba omusaasizi. Emyoyo egyo y'Evvanjiri ennamu. Emikono gyagyo gijjudde ebikolwa eby'ekisa, n'emitima gyagyo gibooga essanyu nga gikuyimbira okuyimba olw'obusaasizi. Ayi ggwe ali waggulu ddala, nkusaba Ayi Katonda ogirage obusaasizi bwo ng'osinziira ku ssuubi ne ku bwesigwe bwe gikuteekamu. Leka ebyo Yezu bye yasuubiza bituukirire mu gyo. Yagamba nti mu bulamu bwabwe naye naddala mu kaseera ak'okufa talirekerera mwoyo gy'abo abassa ekitiibwa
mu busaasizi bwe obutakoma. Ye yennyini alibataasa nga bw'ataasa ekitiibwa kye. Amiina. Ayi Yezu wafa, n'ensolo obulamu n'efumbuka okugasa emyoyo, n'ennyanja y'obusaasizi n'eggulirwawo ensi yonna. Ayi oluzzi lw'obulamu, ekisa kya Katonda ekitakoma, wambaatira ensi yonna weemaliremu ddala, otubunduguleko ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo mu tubiri obusaasizi, nkwesiga emirundi 3. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo mu tubiri obusaasizi, nkwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi ebyafumbukuka nga biva mu mutima gwa Yezu ng'ensulo mu tubiri obusaasizi, nkwesiga. Ku mpeke 3 eza Mirembe Maria esooka, tusoma ku emu Kitaffe ali mu ggulu, Mirembe Maria emu, neezikiza Katonda omulundi gumu gumu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya littiibwa, obwakabaka bw'obuggye, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Emmere yaffe ya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, wajjudde enneema, Omukama ali naawe, naye omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu na Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Patri, aminza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristo omwana ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali mu lubuto ku bw'Omwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomerwa ku musalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo ogwa Katonda Patri omulinzi wa buli kantu, alidda okulamula abantu abalamu n'abafu, obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu n'Eklezia Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ku mpeke eya Kitaffe ali mu ggulu, tusomawo essaala eno. Ayi Kitaffe ataggwaawo, nkuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe Yezu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe era n'eby'ensi yonna. Ku Mirembe Maria 10, empeke ezo ze tusomerako Mirembe Maria 10, tusomerako essaala eno era naye tugisoma mirundi egyo gyennyini. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo okwa Yezu, olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okwetirivu ennyo okwa Yezu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama yezu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe yezu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda by'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe yezu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe yezu kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyita ebinnya kwa yezu tukwatula ekisa wamu n'ensi yonna.
olw'okubeera kubonaabona okuyitirivu nnyo kwa yesu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera kubonaabona okuyitirivu nnyo kwa yesu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera kubonaabona okuyitirivu nnyo kwa yesu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera kubonaabona okuyitirivu nnyo kwa yesu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa yesu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera kubonaabona okuyitirivu nnyo kwa yesu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera kubonaabona okuyitirivu nnyo kwa yesu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitirivu nnyo kwa yesu tukwatula ekisa awamu n'ensi yonna. Ng'omaliriza osoma Ayi Katonda, osoma essaala eno emirundi 3. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi nannyini buyinza omutuukirivu, ayi ggwe ataggwaawo omutuukirivu, tukwatula ekisa otusaasire wamu n'ensi yonna. Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga, Yezu nkwesiga. Amiina. Amatendo ag'obusaasizi bwa Katonda obutakoma. Okwagala kwa Katonda kimuli, obusaasizi kye kibala. Buli muntu abuusabuusa asome ebyamagero by'obusaasizi bwa Katonda alyoke akkirize. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta nga buva mu kitiibwa kya Katonda Kitaffe nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero kya Katonda ekitakoma nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensulo efumbukuka okuva mu kyamagero kya Trinita omutuukirivu ennyo nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekitategeerekeka magezi g'abantu oba bamalayika nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda oluzzi omutuviira obulamu bwonna n'essanyu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulungi okusinga eggulu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko y'ebyewuunyo n'ebyewuunyizibwa nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubugiriza ensi yonna nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukkirira ku nsi mu kigambo eyeefuula omuntu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obukulukuta okuva mu kiwundu ekiggule ky'omutima gwa Yezu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuviira mu mutima gwa Yezu naddala aboonoonyi nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekyamagero ekirabikira mu kussaawo ositiya entukuvu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obulabikira mu kutandikawo eklezia omutukuvu nkwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu ssakramentu ettukuvu ery'abatisimu nkwesiga.
Obusaasizi bwa Katonda obutufuula abatuufu nga tuyita mu Yesu Kristo mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obubeera bwaffe obulamu bwaffe bwonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwambaatira naddala mu kaseera ak'okufa mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutuwa obulamu obutaggwaawo mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obeera naffe mu buli kaseera k'obulamu bwaffe mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutunya omuliro ogutazikira mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda mu kukyusa aboonoonyi abakakanyavu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obwewuunyizibwa bwa malayika obutategeerekeka batuukirivu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obujjudde mu byewuunyo bya Katonda byonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusitula ne tuva mu bunaku bwaffe bwonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ensibuko y'essanyu n'okujegenya kwaffe mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obutusobozesa okubaawo ne tutazikirira kuggwaawo mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzingiramu emirimu gyonna Katonda gy'akola mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda engoye y'emirimu gya Katonda gyonna mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ffenna mwe tunnyikibwa mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okuweerera okuwoomerevu okw'emitima egikaluubiriziddwa mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda essuubi lyokka ery'emitima egiterebuse mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda ekiwummulo ky'emitima n'emirembe awatali kutya kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda okusanyuka kw'emyoyo emitukuvu mu kwesiga. Obusaasizi bwa Katonda obuzzaamu essuubi mu abo beriweddemu mu kwesiga. Twegayirire. Ayi Katonda ataggwaawo, ng'obusaasizi obutakoma era enkuluze y'okukubagiza okutaliiko kkomo, tunuulize ekisa era yongere obusaasizi bwo mu ffe mu budde obuzibu, tuleme kuggwaamu maanyi era tuleme kuterebuka, wabula n'obumalirivu obungi tusobole okwesanga bulijjo mu ekyo gwe ky'oyagala ekitukuvu, ekyo nga kwe kwagala era bwe busaasizi bwennyini. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, Kabaka w'obusaasizi, oyo ng'ali wamu naawe n'Omwoyo Omutuukirivu atulaga obusaasizi emirembe n'emirembe. Amiina. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Yesu sigala naffe obudde bwonna. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Owooluganda, weewala okwekumira ku mukutu Mary Victor Catholic Collections YouTube channel. Kindly subscribe. Osabibwa n'obuwombeefu
okunyiga ekide osobozesa omukutu guno okubeera nga guyitayo essaala endala. Weebale nnyo, weebalire ddala, Mukama akuddizeewo.